onyuka saa 12 onyuka saa 10 many jobs saa 11 why do you go back home and sleep? Learn something after that. Uholi musajja ngo ina amaanyi ititako ku garage pick up something. So it is also risky. Omuntu yakava ku university okola obukozi nga bwagenda okukola bwe yebaka bwakola bwe yebaka. It is also risky. Tetaka kuwummulamu okuwummula gye kuli but we limit that time because wali esawa zogenda okuwummula mu mirembe. Ate laba owummula ennyo when you are 25 owummula ennyo at 25 at 80 ogenda wummula kitono because wano wawummula nnyo. So kati wano kati ogwa asalawo bw'owummula ennyo wano ng'okola nnyo. Kati bw'oyagala owummula ku 80 nga amaka gali wali gatudde investments zo zitambula zireeta ssente amayimba go galeeta ssente. It's up to you at 25 to get some skill. Okay. So you get some skill mu garage, you can begin up a garage. Ng'okyali ku mulimu kya maintains omulimu. Siwagira muntu kuva ku mulimu bw'olwokuba namugambye ashiftinga dde mu quadrant eddako. Kati I've quit my job. Bangambi ngende mu quadrant eddako. Osobola okubeera in those two quadrants at the same time. Yes. Nga bwe nkugambye nti mpandika obutabo bankozesa ate nina real estates. So bino byonna osobola bikola omulundi gumu. Kati hustle omutuufu actually 30 years omuntu alina emyaka 3 lwaki tosobola kukola bino byonna mulundi gumu? Lwaki tebakozesa ng'olina omulimu? Lwaki todda wano self employment olina omulimu gwo gw'oddawo olw'eggulo you go there on your mobile money in the evening rush hours and you make your money. Waliwo omusajja yangamba yagula piki bw'abaddayo abantu bamuyimiriza n'abatwalako ali self employed ku piki kyokka ate alina n'omulimu ava ku mulimu yita transport tacha namwetaaga atekako abantu ku piki atuke bakanga alinamu emitwalo 2 omwezi mitwalo 6. So he's adding up ku zino ze bamusasula. So you can still begin a business and you manage others. Because if you begin a business, wetaka kubeerawo lunaku lulamba, you don't have to own anything. You know beerawo for the whole day. You just have to manage people if you begin a business.